الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. amatenda malungi gawakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumwegayira Allah asse ebyengera n'emirembe ku w'ekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Amannya Nora binti Muhammad. Nze akyali Senga wa Rubaga division Kyalwa. Abeno bonna bammanyi, si kyekyo? Abasinga obungi bammanyi, abatammanyi ojja kunsanga we n'abandi nja kweyanjulira insha Allah. Ekyokwejjukanya kyaffe olwaleero kye tugenda okwejjukanyaako nakyo ebitamwa ku bakyala. Ng'ebyaddala ffenna abakyala ng'omuntu bw'aba akusanze mu kkubo ne bw'aba mukyala munno ng'akutamwa, ng'ayinza okuba nga mu butuufu agenda kwetamwa obulamu bwo bwonna. Ayinza okuba omwami wo nga yagenda okukikulabako ekintu ekyo yeetamwe. Ayinza okuba mwana wo oba nnayibawo oba omuntu yenna abeera akoze eki akimanyi nti ekintu ekyo kikola kye okiraba. Ekisookera ddala mu bintu ebitama abantu nga babitulabyeko, obutambuze. Obutambuze buno bwawulwamu emiteeko mingi oba bwa mirundi mingi. Waliwo obutambuze nga bwa bwenzi, ng'omukyala omusiraamu akola ki? Ayendeguza kwono ne kwoli n'agenda ng'akola ki? Ng'ayendeguza. Ne wabeerawo obutambuze nga bwa mukyala musiraamu n'ekikaaya kye, kubeera nga gw'oyingira buli mu nju ya muntu, buli neiba omukola ki? Omumanyi ng'otambula n'awatali ki? N'awatali nsonga. Ng'osobola okuva ewaka nga togenze mu ddalasa kusoma, togenze wa maama wo, togenze wa ssengawo, wabula ng'ogenze kukola ki? Kunyumya na kugeeya baki? Bantu. Tubitegeera? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Siri nnyo mulungi wa kusomeseza ku muzindaalo. Kyova olaba olumu gugira ne guleekaana omulala ne gukola batya? Sibimanyi nnyo naye njagezaako insha Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ku nsonga ey'obutambuze yali atugamba oba yatugamba mu suratu Ahzab aya ya 33. Aya ya 33 Ahzab ya aya etugana okubeera nga tukola ki? Nga tutambula. Yes, tugenda kutematema okutambula kuno tukwawulemu nga bwe tunaaba tusobodde. Allah subhanahu wa ta'ala yabeera nga atugamba nti wakarna fi buyutihunna fi buyuti kunna. Allah subhanahu wa ta'ala yabeera nga atugamba nti tubeere oba tukkalire oba tutebenkere mu mayumba gaffe. Abakyala abaki? Abasiraamu. Tubeere nga tutebenkera mu mayumba gaffe nga tetwenjeerayenjeera. Naye olwaleero twenjeera bwe tutunulira ku dipatimenti y'obwenzi nti oyenjeera n'awatali nsonga, seeka n'akuyita ng'okimanyi nti wakuyita si wakusomeseza, naye n'otambula n'okola ki? N'ogendawo. Abamu tulina groups ze tubeeramu, seeka n'ajja mu kabokisiko nga byakugamba bya kisiru ate n'omuteekako ebiki? Ebirowoozo. Ebyo byonna bitegeeza butambuze. N'ova wano olwaleero ng'ozze mu ddalasa wano bayitawo batya mpozi? Bujuuko. N'ojja mu ddalasa wano ebujuuko, omwami yakugambye wamusabye nti ngenda mu ddalasa, naawe n'okkiriza nti ngenda mu ki? Mu ddalasa. Ogenda kuva wano
ogenda obuuze ku Madiina wali wansi wakola ki wasula naye nga mu bye wasabye omwami temwabaddemu nti genda nsome bwe nvaawo ngende mbuuze ku Madiina wali wakola ki wasula. Madiina oyo mukwano gwange nnyo lwakuba takimanyi nti ki naye nze sijjangako wano nenvaawo nga nzize wano nenzikirira emange wa Madiina ne bwe mbanzize mu meeting za division era nkoma wano sikkirirayo okuggyako nga waliyo omukolo oba nga ndina ekintu tteyo nga nzize wa Madiina. Kati buli lwotambula n'ova wano n'ogenda n'olaba ku mukwano gwo gw'osanze wano ajati mbeera wano eno jangu ogenda ondabeko nga tosoose kkubira mwami kumugaa nti owaaye nsanzeyo eno maama gundi naye nsaba kugenda nkole ki mulabeko obeera otambudde watali nsonga. Kati gwe nga maama bw'onooba otambula buli w'osanga abaana bano b'ogenda okuzaala osuubira obbagamba nti toyingirayingira mu mayumba g'abantu nga gw'ogenda oyingira buli w'osanze. Okutambula kwaffe abakyala abasiraamu kususse ebyaddala kuyitiridde. Osanga omukyala nga takola naye ng'abaana ewaka bagirya ssaawa 10 ekyemisana. Omukyala omusiraamu olw'okubanga owedda yabadde anyumya ne mama gundi n'avaako awo n'agenda ewa mama gundi n'avaawo n'agenda ewa mama gundi. Ebyo si byaffe bakyala baki basiraamu bitama. Ffe abakulembeze bitutama n'ababalaba bibatama ne banneibazi bammwe bibatama. Ogenda tuuka ekiseera ng'okonkona ewa mama gundi akugamba essiriiyo. Mubayigiriza n'okuyigiriza abaana baabwe okulimba. Atuuka n'amugaa nti maama Faruku bw'ajja wano mugambe siriimu naye nga wallahi mwali mu nnyumba. Ab'ebitiibwa tetulina byakukola, tetumanyi kyatutondesa kubanga ebimu ku nsonga ezatutondesa mu nsi muno ng'ogyeko okusinza Allah subhanahu wa ta'ala mulimu ensonga y'okubeera nti litaskunu ilaiha, okubeera nga tutebenkeza abaami baffe ne famire zaabwe. Lwaki tobeera ewaka? Assalamu alaikum. Sitera kwogera binyumira abantu, njogera nnyo byenteekeddwa okwogera. Nkakasa bulungi nti eyagambye omukulembeze ampite amanyi kyendi. Tuli wamu? Saba Allah abatebenkeze ne byenjogera bambi. Tugendeza okubeera nga tukola ki? Nga tutambula. Ekyokuba nti oli ku mizigo tekitegeeza nti genda ng'oyingira buli muzigo gwa muntu. Ekyokubeera nti gwe omwami bwe yali azimba ennyumba teyakuteerako kikomera tekitegeeza nti genda ng'oyingira buli mu nnyumba. Ekyokuba nti munnange gw'olina emikwano genda oyingire ewa Farida, ogende ewa Amida, ojje ewa Nura. Subhanallah, ogenda kututama ffe b'okyalira. Beera ewuwo, jangu onkyalire nga waliwo ensonga lwaki oza okukola ki? Okunkyalira. Ndina omwana mulwadde alhamdulillah. Munnange Shekati Farida yafunye obuzibu abadde ki? Salamu alaikum ajati ojje naye okyali ewa munno n'onywawo kyayi n'ayoza n'afumbanga wooli n'olinda n'ekyemisana n'akijjula. Oluusi mukazi wattu n'emmere gy'agenda okufumba tebakola ki? Tebamala. Naye olw'okubanga Shekati aze munnange tetusobola kumumma ki mmere. Awamu n'ekyongoze n'obwana obulala bumeka? 2. Emmere bafumbye y'abantu baki? Batono. Bannange Allah subhanahu wa ta'ala atuganye okubeera nga twenjeera, atugambye tubeere mu mayumba gaffe tukkalire. Tuli wamu ab'ebitiibwa? Eyo ensonga nsaba Allah ow'ekitiibwa atusaasire tugyewale kubanga eri mu bintu ebitama abatulaba ne betuwangaala nabo. Bwe tudda ku nsonga nti ya bwenzi nabo butambuze. Ejjo omwana yaŋŋambye yabadde musiraamu
Yangambye nze nsaba Allah ow'ekitiibwa omusiraamu anzimbire ennyumba nve mu muzigo koza amiina ng'amanyi byagenda okwogera birimu ki amakulu. N'agamba nti bw'anaaba ntadde mu nnyumba eyo bw'anaawasanga nange nfunayo omusajja omulala. Ddala maama bw'onooba olina abasajja 2 3 omwana ono gw'ozaala omusuubira kukola ki? Wanje ab'Oluganda bampadde no dakiika 10. Ensonga ey'okubiri etamwa nga mu butuufu abatutunuulira babagitulabako etukola ki? Etutama. Alukadhaaru obukyafu butamira ddala abantu betuwangaala nabo. Mwana ate obukyafu butuuka ekiseera nga nawe kennyini nanyini waabo bukukoze eki bukutamye nga tolina kyakukola naye nga bukukoze eki. Abakyala tuli bakyafu nnyo ekisembayo, ate abakyala abasiraamu tuli bakyafu. Saba Allah ow'ekitiibwa atusaasira atukendeerezeeko. Osanga omukyala nga yambala jiribaabu n'agijjamu n'agiwanika, n'ayambala endala n'addamu n'ayambala jiribaabu eyo. N'osanga omukyala nga ennyumba ekutte nabbubi bweti okuva weetandikira mpaka weekola ki? Weekoma. Omukyala ajja kuwa aga nga yenna akyuma, awunya omusulo gw'abaana, awunya amabeere g'abaana, awunya entuuyo ye yennyini ng'omuntu. Obwo bwonna butegeeza buki? Bukyafu. Mikwano gyange ki ekyatuukawo? Twaba ki? Ki ekyatutuukako? N'otunuulira omukyala nga mashallah afulumya ashanana bw'ati, Allah n'akusaasira n'omugamba ajja ati tugende nkuwerekereko, n'otuukako ewaka weewuunya naye ng'afulumyewo leero. Si kugamba nti ava safaari. Ogenda okuyingira nga ekikopo kiri mu ntebe, esseppiki eri wansi w'akameeza, ekidomola kiri wali eri mu nsonda, wali waliwo olugoye lw'omwami, enkofiira abagisudde wali, n'oseka gwe kennyini mu mutima n'ogala eddiro bwe liba lifaananye bwe riti kati ate olwo mu kisenge gye tutatuuka. Temutera balaba abakyala akwata ekikaaya kino n'akikyusa bw'ati ku bikukuju n'asangula omwana eminyira n'omutya, n'akikwata kyennyini ekikaaya kino n'eyesimuza entuuyo n'ogamba subhanallah obutambaala bwo bwa mmeka? Kale bwe tuba tetulina ssente zaggula butambaala tufuneyo engoye enkadde z'akadde watusaleko obuwero nga kafuuse kaki? Katambaala. Olina akwata ekikaaya n'ayisa bw'ati mu mannyo bw'ati ng'olwamaze okusenya. Oba eno tebiriiyo? Birabika biri eri waffe gye mpangaalira naye eno tebikola ki? Tebiriiyo kuba obwedda ndaba mmwe muli bayonjo mashallah. Saba Allah ateekemu baraka. Bambi temunyiiga. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Obukyafu kimu ku bintu ebikukola ki? Ebitamwa. Tebyetaaga kubeera ku mukyala musiraamu. Bw'onoobeera mukyafu tolina bw'ogenda agamba abaana bano nti omukyala abeera muyonjo. Ebyaddala tosobola. Olwo omwana ono alina kukulanga ab'ebitiibwa. Salaamu alaikum. Mumaze okunaaba nnyo. Omuli bayonjo. Musirike nnyo tuwulirize. Tomanyi temuze mudalasa? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Obuki? Obukyafu buno bw'olaba
si kirungi. Ensonga lwaki obusiraamu butugamba nti al-islaamu nadhiifu, obusiraamu buyonjo. Tuteekeddwa kubeera abakyala baki bayonjo. Ekyewuunyisa okimanyi nti ne mu basawo obuyonjo kitundu ku bulamu bwaki bw'omuntu. Bwe tudde eri mu paati z'obufumbo, seeka waffe bwe yali ateekateeka ekitabo ky'obufumbo yagamba nti obufumbo bulina paatisi ezibukola, naye bwe yali atuwa emikono gy'obufumbo yatugamba nti obuyonjo gy'emikono gyaki gy'obufumbo. Kati gwe bw'oba oli mukyafu tuba tugenda kukola tutya? Kitegeeza nti gwe emikono gyo tekukola ki? Tegiriiko. Tunaabeera bayonjo ab'ebitiibwa inshallah. Nange njagala tutandika gezaako mpola mpola. Waliwo omumanyi omu mwerabidde erinnya, naye yali agamba abakyala abagenda okuyingira omuliro, n'atugamba nti n'omukyala nga mukyafu nga teyeefiirayo, nga ye omulimu gwe mu bulamu bwe kulya buli, tafa ku buyonjo bwe, tafa ku buyonjo bwa mwami, tafa ku buyonjo bw'abaana, tafa ku buyonjo bw'amaka ge, nti n'oyo omukyala ali mu bakyala abagenda okuyingira ki? Omuliro. Nsaba Allah ow'ekitiibwa agututaase, kubanga si mwangu. Olaba okwata ku kasepiki bwoti ne kakubabula, naye ate olwo omuliro gwa Allah nga yagukumye kiba kiki? Kiba kinene. Ensonga endala yakumeka mpozi? Yakusatu. Esooka ebadde ki? Ate eyokubiri obukyafu. Ensonga eyokusatu asihiru. Obuki? Obulogo oba eddogo. Omukyala omulogo atama, ng'ogyeko okubeera nti eddogo zambi mu mazambi amanene, kubanga litujja ne mu busiraamu. Kitamwa. Ffe bennyini mikwano gyo tutuuka ekiseera nga tetusobola kulya kyotuwadde, kubanga tuba tukikola ki? Tukyenyinyala. Abantu abaloga abo balina ebintu bye bakola, ayinza okuwandula mu mmere ng'ate ffenna tukimanyi nti amalusu kyenyinyalwa, okugyako ku bantu abamu. Besijja kunnyonnyola wano kuba tulina abaana. Kati gwe ne bw'oba mukwano gwange n'owandula mu kyokulya bw'oti sobola kukirya, kubanga kikola ki? Kyenyinyaza. Ojja kutuuka ekiseera nga tetwagala kukusemberera ng'otutamye. Munange omukyala oyo yeebikkirira, mulaba sitiraawo, naye mushiriku mubi, mulogo. Ye yaloga ne gundi n'amukola ki? N'amuloga. Tuli wamu? Tubeere nga tukola ki? Nga twewala embeera y'okubeera nti tuloga oba tweteeka mu bantu abalogo. Oyinza okulaba ng'ekintu ky'okola kitono nnyo, naye nga mwana wattu kiki? Kitegeeza bulogo. Tugezeeko okulaba nga tunoonya butya bwe tuyinza okwejja mu mbeera ezo ezaki? Ez'obulogo. Insha Allah. Twogera ku bintu ebitamwa mu ki? Ebitamwa kufa abakyala nga mu butuufu bitutama. Ensonga endala okuyomba okutaggwa. Shekati nga gwe bapangisa, bw'oba oyagala omuvuma pangisa ajja ti gundi oyo ajja mukuvumira ojja muwulira. Tujja kutuuka ekiseera nga tugamba n'ogamba alinga atali musiraamu, oba si musiraamu nga yeebika bwebisibikaaya, alabika si muki? Si musiraamu, naye ng'ekikuleetedde okubeera mu mbeera eyo kukola ki? Kuyomba. Omusajja ajja kwetamu ewaka ng'akooye omuwalabula buli kaseera, kubanga gwe tosirika. Ne bw'onooba oyombera kirimu makulu ajja kugamba oyo bw'atyo,
katumuleke bwanako wajja kukola ki ajja kusirika kitegeeza nti okuyomba kujja kutuuka ekiseera nga tekukola ki tekukola mawulire nga lwoba toyombye lwe twewuunya oba jati yalwala takyayomba nga lwoyombye ffe tetulumwa n'abaana bajja kutuuka ekiseera bagambe ajja kukuvuma oyo maama gw'ogenda okugamba bwotyo bannanga ajja kukuvuma ojja mmuwulira tujja kuba tukutya ne bw'onojjanga mu ddalasa tujja kukuddukanga nga tugamba ajati oyo naavuma okumanya avuma awemula n'okukola ki n'okuwemula hajati n'ekikaaya kye yaani ye Fatuma yaani oyo ye Nura yavuma bw'atyo iye okwo okuyomba kwe mulaba kuleetedde abakyala osigala mu maka bokka ne tufuuka abantu abatalina basajja olw'okubanga tuyomba n'awatali nsonga ne mu bbanga n'okola ki n'oyomba kati okuyomba kwaffe ab'ebitiibwa kuli mu bintu ebikola ki ebitama weewale nnyo okuyomba tolina bw'ogenda tendeka mwana oyo muwala ng'oyomba mutera okuba tuleetera mu kisaakaati ffe ne tutya n'okutya n'omutunulira bw'oti n'omuyita Fatuma jangu salaamu aleikum mama wo yaani ye gundi nogamba nga ne maama ewaka abaluka buki bubalusi alinga mberenge kati oyo tuba tetulina bwe tugenda mukola naffe wadde ng'omutuleetedde kubanga gwe waka eyo yensonga yo gye wateekawo yakubeera ng'okola ki ng'oyomba buyombi Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuli ku kimpozi tewaliwo nsonga yonna eyombesa mukyala wallahi toyina nze sirabawo nsonga yonna eyinza tuuzaawo omukyala natandika okuyomba ng'ofaaki temanyi tuli bakyala balungi abakyala balungi tebayomba boogera bulungi oba mwana muto oba muntu mukulu muyite yogera naye mugamba omanyi kino kiri bwekiti ne bwekiti abo abasajja betufumbirwa abantu bakulu wasalirawo nakugamba njagala kuwasa abeera akoze eki abeera akoze tewaliwo nsonga lwaki weetaaga omuvuma yogera naye bulungi kuba si gwe wamukuza tagenda kukola by'oyagala kubanga si gwe wamukuza kitegeeza yamukuza ezo empisa ze yali akola ki ze yali amwagalamu bw'oba oyagala mukyusa mugambe mpola mpola ajja kukola ki ajja kukyuka inshallah bwe kigaana mulope wa Allah kubanga ate Allah mumanyi nnyo okusinga gwakola ki ayagala mukole ki muyombe mujja kulwana bwe muba muyombye abaana bajja kukosebwa ojja kufuna embale ku mubiri gwo z'otajja nazo babuuze shekati yabaaki bakulaba otandise okwambala nikaabu bagamba jatinga ennaku zino imaani yalinnya kumbe feesi bagikoze eki bagibatudde okujjako nga feesi zammwe temuzaagala naye bwe tuba tuzaagala tubeere nga tukendeeza okukola ki tetukendeeza wabula tukuggirewo ddala 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 okuyomba kwaffe tubeere nga tukola ki ensonga endala y'ensonga y'okubeera nga tugattulula oluganda lw'ababba baffe tumanye okugamba mbu okusanga amalaalo osanga ani
okusanga nazaala osanga mu amalaalo singa abadde wuwo. Nga mbutuufu maama wo osanze mukamwa nnyoko yayogera ekigambo ekyo nga maama wo waali mulamu, oyinza kuwulira otya? Bino byakutegeera buki? Butegeezi. Lwana nnyo obeere ng'ofunamu ky'ofunyeemu kubanga tubitegeera buki? Butegeezi. Tewaliwo obudde bwa kuddaawo tugenda kujja wano nga buli lunaku tunnyonnyola ebyo. Twagala nnyo abakyala, abaami baffe baagala abantu baffe, naye ate ffe tetwagala kukola ki? Kwagala abantu baabwe. Balamu bo bagoba ewaka, n'ogobawo abaana b'omusajja, n'ogobawo nazaalawo, ng'oyagala maama wajjewo buli lunaku, oyagala baganda bo bajje buli lunaku, gweoyagala buli kimu babeere nga bakikolera abafamire yo, ng'ababwabo b'omusajja tebabafaako. Gwe wamuzaala. Tujja kwetamwa, tutamwe n'abaana bo b'okola ki? B'ozaala. Omusajja bw'anajja ng'ayagala kuwasa muwala we bajja mugamba omukyala oyo si mwangu. Si mwangu munnange, yafuga ewaka. Abantu b'omusajja bonna yabakola ki? Yabagobawo. Kati olwo tugenda tetenkanya munnange tunoonye abawala abalala abaakuzibwa mu maka amalungi, gwe ababo tubakulekere. Kale obalabengako buli lunaku osanyuke. Tosanyuke ng'obalabako buli lunaku. Kiyinza otuyambako okubeera nga tulongoosa mu nkuza yaffe eyaki? Ey'abaana naffe bennyini okwerabirira. Omuntu w'omusajja wuwo. Bw'oba toyagala maama, kitegeeza nti bw'ogaana okwagala maama wa bbaawo, olwo ne maama wo tomukola ki? Tomwagala. Bw'oba ogobye ewaka balamu bo, nawe ababo babeere gye bali, togezaako okukkiriza omuntu wo yenna okujja ewa bbaawo. Kati olwo bw'anajja ng'omugamba otya nti batuwe ssente tugulire omugenyi ebyokulya? Ab'emikwano tugezeeko okubeera nga twetereeza. Ate bwe kituuka ku baana b'abaami, omukwata n'omugobawo n'omuganzi saagala abaana bo buli mbuzi ku ki? Ku nkondo yaayo, n'oleeta gwe be wazaala. Kati ate bo n'obateeka wano, simanyi oba wano we wabeera enkondo yaayo. N'okwata ekifi ekirungi n'okiwa owuwo, n'okwata ekibi n'okiwaani? Omwana wa bbaawo. Abaana abo basiraamu bannaffe, si bwe kiri? Kale omwami bw'oba toyina ky'omufunamu, omwana oyo mwagale ku lwa Allah. Otule ne Allah wo, omugambe Allah wange omwana ono ngenda kumuzaala ku lulwo. Bw'onooba omwagadde ku lwa Allah tajja kukola ki? Tajja kukumenya. Era tojja kukaluubizibwa kumuwa kifi kiki? Kirungi. Oba tubayisa bulungi nga tetumanyi? Tuyinza okuba nga tubayisa bulungi abeeno, nze ng'eri gye mbeera ewaffe babayisa buki? Babayisa bubi. Kati gwe bw'oba oyagala abaana bo babayise bulungi, abaana b'omwami bayise buki? Bulungi. Ne bw'onooba toli nabaawo, Allah ajja kukolera enteekateeka eri gye bali bafune abantu ababayisa obuki? Obulungi. Bw'ona oyagala balamu bo, balamu bano bangu bakwagala, simanyi lwaki batumenya. Mwagale nga bw'ali, bw'aba muyombi bwe mutegeere nti oyo mulamu muki? Kati bw'ajja toteekawo mbeera ya kuyomba.
bw'aba ayagala kulya mugaati mulamba mugambe mula omugaati guugwo, bw'aba ayagala kwesenera nva mugambe embazizo zikole ki zisene. Kyogamba ayinza okuyomba nti lwaki oŋambye ndi omugaati mulamba nga gwayagala? Tasobola Hajati, walayi tasobola. Bw'omanya nti ono ye mula bw'ajja yayagala otupulaningira kye tugenda okulya ewaka gwe ky'oba okola. Bwe bakuwa akameza ka mutwalo kwatako siringi 50 omuwe omugabe mula omanyi tupulaningire kye tugenda okukola ki okulya. Apulaninge bye mugenda okulya bye muba mulya. Ekyeggulo bwe kituuka 5 zo zikwate otegekere ebbaawo kyagenda okukola ki kyagenda okulya. Ojja kulaba nga akwagala. Lwaki Nazaala bw'abazze omutabulira caayi mu kakopo, n'otabula caayi mu kakopo n'omuterako tosiza omugaati 2 n'omugamba maama caayi wuuno n'omuwa, ate amazeemu n'omubuuza maama tukwongere caayi, akola atya? Akugambe nti nedda oba ye. Kwata flasika ya caayi gimuwe, kwata n'omugaati ogumuwe, teekawo baketi ya sukaali n'akakebe k'amajaani, atabule caayi gwamalawo. Oba anywedde ebikopo 3 alhamdulillah, oba anywedde 5 alhamdulillah. Olabe oyo maama bw'anaddamu okuyombesa. Nze nzikiriza nti bamaama babi gye bali, naye era nzikiriza nti naffe abaana gye tuli nga tuli baki nga tuli babi. Ebyaddala nga tuli babi nnyo. Nga tuli babi nnyo nnyo nnyo. Lwaki oba ogula ebinyeebwa nga Nazaalawo waali? Buno obusente bwaffe obw'ekimeeza mpozi bwani bwa kikyala. Obwo obusente nno bukola ebyo. Bwe bakulekera omutwalo nga maama kyayagala okulya kyebiri, gyayo omutwalo otopingeko ogule ekyebiri okole ki omuwaalye. Ajja kugenda musanyufu agamuka gundi munanga alhamdulillah. Naye tutandika okubatuntuza n'okuba essimu, maama wonna ali wano, bw'otaweereza ssente tetujja kukola bwetu. Zino nno tezibakola ki tezibamala, bijja kuba biwanvuyeemu. Bwe tunaalaba ng'oyisa bubi Nazaalawo tujja kukola ki tujja kwetamwa. Naffe abadde tukwagala tujja kwetamwa kubanga naffe tuli bakyala, tuzadde abaana abaki abalenzi. Saba kunkonerako ku shekati oyo kati. Farida ali ku bibye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumwaniriza mukama waffe yakatwega muwabuzi wa Lubaga, mashallah, saba bakkirize aze ne ttiimu ye, era kati tugumye tumanyi we tuli safe. Musomesa uli yatusomba nga byakunyikiriza buli omu abeere ng'akola yatuusadde wada kukoonako amaze n'osaala ssomero. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Twafunye obuzibu oba ekyengera ekyenkuba alhamdulillah, tusaba Allah atuweemu obuki abasomesa bangi, ate nga twagala buli musomesa akole ki at least abeereko nekyatuusa, kuba eno tulwawo okujjayo. Kati omusomesa omulala atuuse kitegeeza ki nti ono mukama wange ngamba ndekeraawo, era ekyo kyetulina okukola ki kyetulina okukola. Tubadde tulaba ebintu ebitamwa nga singa omukyalo omusiraamu aba abyesibyeko ajja kutamwa abantu ababa bamuliraanye. Pozi tulabye eki ekisoose
tulabye obutambuze, ekyokubiri obukyafu, ekyokusatu okuyomba, ekyokuna obulogo, tekirala okugattulula oluki oluganda, ekirala nga kyekisemberayo ddala okugeya, si kyekisembayo naye olw'obudde okugeya dhambi mu madhambi amanene, ate nga okugeya kwennyini kutamwa kuli mu bintu ebikola ki ebitamwa. Okumanya okugeya kubi, osobola okugeya naawe kennyini ne weegeya.